Okay, buterevu anga twakavako mu sports jukira nti ate mbu yaba addako esawa zino mbangido 8256 buterevu mbayiribye mbiri mbamba twalaganya mu lugambo lonako olwalero olugambo lulungi nnyo olugambo lwenina lungi nnyo lulungi lusufu mulimu amaziga mulimu ki kwegamba basically olugambo lusufu nnyo mugambo tamwe abagiremeddeko ABS TV Makerere University Mitchell Hall mbatumiddeko nnyo abaana abali awo ate ne KIU namwe mbatumiddeko nnyo ndaba bu message bagamba edi olugambo lomuna lutunyumira nnyo buterevu nnyo ate tuganako ku UCU nabo bagala nnyo universities basically ziraba nnyo ABS TV banyumira nnyo olugambo lwa 8256 the incredible Uganda's most obvious Usegera yes onako lwalero katugende buterevu nnyo ku amabuliro agafudde mu entertainment industry waliwo abali mu maziga wetogera onako olwaleero abasajja tebaalabiseeko juzi bana baleetanaka gundi omwana mwala omulungi ennyo kwegamba katonda yabumba oli Julia Ngume mukyala mugogofu nnyo buli kimu kiri fine every man should really ye mukyala omusajja yenna gwasobola okudduka agamba nti kino ate kiri big and massive ono yo mukazi gwesaanidde okuwasa ekitegeera naye wetogera munange olunaku lwabadde lwajjo nga 12 Julia Ngume wali ewaabe wali ekiboga mukulu ono yakyaziza ekifaananyi kwegamba yayanjudde ekifaananyi ekifaananyi ebintu byali byavaawo naye so simanyi oba lwaki bikyaliwo Julia Ngume munange ayumaziga olunaku olwaleero oluvannyuma lw'omusajja obutabeerawo mu introduction ye omusajja wa Julia Ngume teyalabiseeko yadde nabadde atambula byange ensanga Julia Ngume emabega eyo ali mu kukaaba gamba kibukaaba ki gamba munange teyazze gamba ani gamba munange simanyi omukulu ono omukulu yaganye okujja kama na ate kati kijja kitya kati mugenda akola mutya akanedda kasita gundi bestman wali ate era tutaddewo ne gundi ya ekintu ekyenyamiza ennyo abantu abadde balina essuubi nga basuubira okulaba ku kisajja ekigoggofu okitegeera omukulu gwe bayita Samuel Sekajugo Musoke omukulu nabeera mu Netherlands teyalabiseeko ku mukolo oba ku introduction ya Julia Ngume Julia Ngume meetings baziseemu nakola ne introduction shower nga wala bagundi ulema namakula we yakola mu butuufu nga abantu basuubira ekigenda okubeera wali omukolo gwabadde big and massive naye wabuzeewo ekintu kimu omusajja teyalabiseeko awo noolaba basebe queens engeri gye bayogedde buli kimu buli omu n'avaayo n'ebigambo bye nze namanya ng'otagenda kubeerawo abawala banemwogera ebigambo bingi naye omukulu ono munaye teyalabiseeko ge mazima teyabadde ku introduction ya mukyala we bakozeseza ekifaananyi eritu eno tubadde tubiraba nnyo ku mawulire agafa mu nsi z'ebweru simanyi yayanjudde ekifaananyi biki naye munaye ne wano kyatuusewo kiri mu reality wetogera it is true omukyala oyo omusajja we teyalabiseeko omusajja gwe bayita Sekajugo Musoke teyalabiseeko ku introduction era Julie omukolo gatambudde bulungi era introduction yawedde of course yagambye agenda ku honeymoon kati honeymoon naye agenda kusula akafaananyi kika mu suitcase bagende mu honeymoon ababeereko eyo okitegeera so kasookerwayo ku video ya mukyalo ono weyabadde wali ku mukolo gwe kati waliwo olutalo oluli mu makati ga Bajjo Abitex Kabako ne President Museveni kati tuli ku bayimbi this is not a political show kati n'olutalo lw'abayimbi jukira omukulembeze ono mukulu Museveni President Museveni naye muyimbi era etali atamanyi nga Museveni rapper oyo musajja rapa muzibu nnyo yavaayo n'atukuba iwata naza rapu n'amala n'akuba n'asimanyi olina obuyimba bungi nnyo awo baleese obuyimba nga busatu awo kati alina akapya ke yaleese munaye Kabaka yavudde n'agamba Museveni is not worthy an artist someone would look at nti oba naye tumuwe attention olwakuba nti yayimbye this is not a political show this is an entertainment and entertainment show
nina right okwogera ku music wa Uganda ne abana Uganda ngo batambula musically. Omukulu ono yafulumiza oluyimba baluyita nyoka mu lulimi lw'abayaye kirabika lulina kye lutegeeza okunyoka ate woddeeri ewaffe embalala naye lulina kye kitegeeza. Oluyimba luno munange saa zino ye omukulu eyalulirizinga bamuyita gundi Balamu yagamba oluyimba luno esaawa zino ye hit eyimiriddewo mu Uganda ne mu Kampala kuba buli omu ye hit gy'abantu baze bakoze ne video balina already video weeri so ba planning okuteekawo album launch ku Kololo ku airstrip okitegeera nebo Kabako yavudde ne mukuba n'akuba oluyimba olwo Badjo n'Abitex bagambye nti tebaganda kubulira luyimba olwo balujje ne airwaves tebagezaako n'okulukuba luyimba kyolwo olwogiza abantu ebigambo ebingi webityo katusooke tugende ku luyimba olwo tulabe tubulire ku luyimba olwo tufunemu ka message akatuufu then tweyongereyo n'embu olunaku lwaleero ebyo mara iwo mweshezi korobano yeshero otartero muko wazure ke wishure dore nonga ebyo mara enanga engomezi yaho ebigiri egobore ebikuri ebyo mara Borobano yeshero otartero muko wazure ke wishure ebyeshongoro ebyabayeho oye mukulu rapa waffe ali mu kibuga Serebu omukulu Museveni oyo akayimba ako bakayita nyoka okitegeera era akoledde wali ku Museveni Records abarapa basinga obunyiroza mu kibuga tugende gye bamukolera gundi ennyimba zammwe naye mukulu dayo bakulongose ku maloboozi obeera omuyimbi omutuufu ennyo ate manya n'engeri wafulumingako eyo tuba tuvuddeyo buterevu nnyo tugendako ate wali wagundi ewa epasi munnange yabaddeko ku jo yabaddeyo ku radio M wano mu kibuga Kampala munnaye ne bamubuuza walina ekibuuzo kyamubuuziza agamba naye epasi engeri yogeramu oluzungu olinga atalumanyi bulungi kugamba obuzaabuza floyo ine engeri ogireetamu ate kugamba atamanyi nnyo oluzungu era nakitwala nga ki ye akitwala nga omanyi nnyo oluzungu olusinga kwaba epasi munaye yavudde ate munaye mukifaddemu ekibuuzo kyamubuuziza epasi ate yakubye banne yajjayo Bebe Cool najjayo Eddie Kenzo okitegeera yavudde yagamba nti temunjigiriza luzungu amazima gali nti nze wano mu Uganda n'abayimbi bemmanyi nga tebamanyi luzungu yadde ate tebaasoma bonna ba school dropouts era talina muntu yenna asobola okuba n'akulimba yagamba Bebe Cool tamanyiddeko ddala oluzungu yagamba ne Eddie Kenzo naye kati asingako Bebe Cool akazungu akatini okitegeera yagamba nti mugende muyigiriza abo abantu ababira oluzungu omunaamala kijja kuba kiwedde jjukira nti Eddie Kenzo no ne epasi tebabeerangako mugundi mu mbeeranye zonna naye Eddie Kenzo yayita epasi agenda abeere mu luyimba lwa gundi oluyimba lwa Semyekozo jjukira naye ayinamu ekifo mu Semyekozo department omukulu ono yagaana okugendayo teyagendayo ekintu ekyanyiiza Eddie Kenzo ekyo ekintu ekyo kuba n'oluyimba lw'abasereebu bonna abasinga obungi naye munnange Eddie Kenzo good epasi yagaana okugendayo so wetwogerera omukulu ono yavuddeyo n'amukubira ddala bubi nnyo n'abagamba nti tebamanyi luzungu abanga twogera ku kigambo luzungu gundi Eddie Kenzo ne Bebe Cool ate abo bo bafu nnyo kati twagadde omubuuza kati ate Azizi Azione ali atya oyo ensi yamala dde okumutegera nti ye tamanyi
ge mazima yetamanyi kabako tamanyi kwegamba abayimbi bali abatamanyi luzungu naye ye epasa ababe amanyiko batira babiri bebe kulu ne Dickens agamba mugende muyigiriza abo luzungu wemuna amalo bayigiriza then mujja komawo tukoleki twogere era epasa ye chanze nava ne credit nga gundi interview tena bana kugwa bamunyiziza nyonyonyo omukono muzibu nnyo okumanya oba anyize oba jokinga ali 50-50 muzibu nnyo okumanya ate eyo tuba tuvuddeyo tugendako wali ewa MC Katsi munaye wetogere embeera tenaterera bulungi omukulu ono webakomawo okuva e London munana ate juke yasooka n'alwalirako e London mu UK webagenda okola ekyevulu kyabwe embeera nesooka nemucyankanamuko bigamba ne bijja bagamba omukulu ono simanyi empewo yeeri simanyi weather sinungi simanyi biki naye tuobiza kati abagenda yabalabo nga tebalwala lwaki omukulu ono gundi MC Katsi yalwalirayo munaye ate amawulire agaliwo gali nti MC Katsi webakomyewo ate bamusitudde embeera yamukyakanyeko nyonyo ate ne bamuzzayo mu UK era wetwogerera omukulu ono ali mu UK ali mu kufuna bujjanjabi ali under kyebeta critical medical care okiraba ekyo kiba kyenyamiza nyonyo so yenna abadde abuuza MC Katsi aliwa wetwogera sawa zino MC Katsi akola ki MC Katsi ali mu UK ali mu London bagezaako okukola ki kumujjanjaba bulungi balabike nti balabe nti ateerera bulungi nyonyonyo ngera omuntu omulala wokimanyi munange obulwadde abantu tulwala wetwogera ne maama we naye yabuuse sawa zino yagenze wali mu UK ali naye so tujja kuba tubabuulira amawulire gonna agavayo wa MC Katsi katumusabire atereere abeere bulungi naye abantu banaye mwine ebigambo bingi Facebook Instagram Twitter emitimbagano egyo mwine ebigambo bingi nnyo kumwe teri amanyi obulwadde MC Katsi bwalwala temwogera bingi nnyo kubanga olwaleero oyogera otyo enkya bajja kwogerako naawe nga gwe omuntu ate tuba tuvuddeyoko gano nago soya galeka agagunda aga Brian White munaye oluvannyuma lwa Mike mukula okumusonyiwa namugamba nkusonyiye kati tewali buzibu bibaawo ate gwolikana katoso ate nze ndi musajja nakola dda ssente nabiraba dda nkusonyiwe emmotoka it's fine omukulu ne basayininga n'endagaano ey'okusonyiyibwa mu busente webuti muna mukulu ono naye kati tirayika alina abagezi abamuwadde ku magezi era naye agamba agenda naye kati esaawa zino naye kati agenda mu kooti mbatwala musango omukulu ono yakozesa obukambwe obungi ennyo nakozesa kwegamba ne powers amaanyi gaalina mu gavumenti okumuwandiisa endagaano mu kufoosingibwa so wetwogerera omukulu naye agamba nti naye mbw agenda mu kooti kukola ki kuwawaabira abantu agenda kuwaabira gundi Mike Mukula wetwogerera gemawulire agava esaidi zeeyo wagundi ye Bajjo ne Abitex olunaku lwaleero bajja kuba nga ate balabikako wali ku gundi ku Trade Tower Court jukira abantu bano balina omusango gwe bateekayo nga baagala tulise ebivulu bya Bobi Wine bibeere nga bikola ki nga bikkirizibwa jukira bafiiriddwa ssente zaabwe nnyingi nnyo awo abantu bagamba babawa ssente naye bo bagamba tebalina ssente ze bafuna ge mazima so olunaku lwa still bajja kuba nga omusango ogwo baguddamu wali bagubulirize balabe ki ekigenda mu maaso if the government obanga poliisi esobola okukkiriza omukulu ono okola ki okuddayo akole shows ndoza ku lwa time amanya bita Uganda 256 the incredible Uganda's most obvious mumbu ona ko lwaleero sijja kubanga nsukawo